Wansi w'omwaka 2022 Uganda ebadde ekwata kifo kya 11 mu muwange 1983 agakira okubamu abakyala bafiira Musanya mu kaseera ako nga abakyala 36 be bava ku buli bakyala 10,000 abazaala. Wakati w'omwaka 2026 ne 2022 Uganda ezekola butawera okukendeeza omuwendo guno okutuukiza ekigendero eky'abakyala 7 bafa nga bazaala ku buli bakyala 10,000 ogunaakuwonera omwaka 2023. Katukitegedde nti olugendo luno Uganda erina weerutuuseeko ng'okusinza kwa lipoota ya Uganda Demographic and Health Survey yakolebwa mu mwaka 2022 kati abakyala bafa nga bazaala basigadde 189 bokka ku buli bakyala 10,000 abazaala. Alipoota yemu ekizudde ng'omuwendo gw'abakyala abafiira mu bamulirwa nga bazaala gukyali waggulu ddala nga mu bbanga ery'emyezi 3 gyokka gye batunuulira abakyala 300,000 be baafa. Lwankwadde byonna ebina bituukiddwako gw'omuwendo gw'abakyala bafa olw'okuvaamu omusaayi omungi nga bazaala gukyali waggulu ddala ku bakyala 199 abafa nga bazaala ebitundu 34 ku 100 bafa olw'okuggwaamu omusaayi. Luyiga Farida Mwanje muganda wa Nanono Wamala Remi kakano omugenzi y'omu ku banyumya olutalo lw'omukyalo okuggwaamu omusaayi ng'azaala ekkuba eryatwala muganda we mu mwaka 2013. Ono atugambye nti muganda we yali mukyala muyivu ddala era yali omusaale mu kukubiriza abakyala okuzaalira amalwaliro g'ekizungu kyokka kyo tekyamutaasa njala za walumbe. We are bleeding tewali musaayi. Eddwaliro ne lyannouncing ku speakers ne batutuma fenga family members ogenda okunoonya omusaayi. Then by the time we came back with our blood, oba bwe twatuka okukoma n'omusaayi gwaffe, it was too late. Obulamu bwa Remi bwali bugenze. Rita atukwasa omubaka w'ekibuga eky'Embalala y'omu ku batayinza kwerabira bulumi bwakuggwaamu omusaayi ng'azaala mu mwaka 2024 omwana gwe yasembayo okuzaala kati amumaze emmere. Omusaayi gwampitamu muyitirivu owulira nga amataba gagenda owulira ogenda ate otuuka ekiseera nga tokyalina kyokola ki. Ono agamba nti singa teyalibba kubeera kumpi singa kati naye y'omu kubakola omuwendo ogw'abakyala ebitundu 30 ku buli 100 abafa olw'okuggwaamu omusaayi. Kubaze singa saalina omwami wange ng'ayanguwa kuba eno masimu omusawo ajje oluusi nandikoze eki. Bano bagamba nti n'okubadde gavumenti yombagatanya bingi ebyokukola okulaba nga abakyala bafiira Musanya bakendeera naye abafa olw'okuggwaamu omusaayi bagwa n'okusoosowaza ennyo. Buli ddwaliro erizaalisa kubeera n'aka TV akalaba mu lubuto n'eryo eddagala eriziyiza omusaayi omukazi singa aba gukyase kukola ki kumufuluntukamu kumuvaamu. Tukimanyi there's a chance that a woman is going to bleed ng'amaze okuzaala. Lwaki tetu-ensuring nti waliwo adequate blood? Hadija Nakatudde omuzaalisa era akola ku nsonga z'ebyabaana mu minisitule ekola ku by'obulamu agambye nti okusooka kyali kimanyiddwa nti ekirwadde kino kikosa nnyo abakyala abawangadde mu kisawo ky'okuzaala kyokka ennaku zino n'abawala abato abasooka obusoosa okuzaala tekikyabataliza. Abawala abato abafuna embuto nga tebanneetegekera kye tuyitanga teenage pregnancies nakyo kisobola okupredisposinga omuntu okufuna ki excessive bleeding after childbirth. Ono agambye nti mpawo nsonga yonna yeetengeredde evaako embeera eno okugwira omukyala ng'ali mukaddako okuzaala abakyala obutagenda mu malwaliro okukwekebeza ng'obudde bukyali y'ensibuko ya byonna. Oba ofunye olubuto making sure mbu immediately ng'omanyira mbu ofunye olubuto ogende ofune obwoka obwo bukuyambako okufuna omusaayi omulala kubanga tukimanyi mbu omukyala wabeera ng'ali lubuto weeba weetaaga omusaayi ogugwo ate era nga weetaaga omusaayi gwa baby. Abakyala basinga okubeera mu situation eyo abamu babeera nga bajjamu embuto unsafely ne kibaviirako okubeera nga bavunye omusaayi abamu n'abaana ne batuuka ozijjamu. Asaba nti gavumenti bw'ebanga yakusanyawo kattiro kano waliwo byegwana okutandikirako nga kitali kino okutuukiza ekigendero ekyokukendeeza abakyala abafiira Musanya ogunaakonera omwaka 2023 lujja kuba olufumo lwennyini. Abasawo abamala, ba doctors abamala, ba anesthetic officers abamala then nga nebyo balina okukozesa gye tuyita enabling environment weebiri, then I am sure we shall be able to cut on the numbers of PPH in this country. Tulina okubeera nga too very open-minded okulaba nti young people have access to sexuality informed education. They have, when they need methods of preventing pregnancy like family planning methods, bazifuna. Fatia Kiyange akulira ekitongole ki SEHAD nabwidde ababaka kano ke kaddako okutundawo ensuwa y'ebyobulamu ey'okugasa bannayuganda bonna batali kusosola kubanga bangi ku balwadde abafa omutawana guva ku nsimbi. Any of us in this room, if you had somebody get cancer in your family, in a week's time or less, you would be poor. Not even cancer, even other ailments. So we really had that hope, and we still have that hope. Okunoonyeza kulaga nti abakyala bazaddeko abaana basukka mu 7 bwe basinga obutagala agenda mu lwaliro ga kizungu bangi ku bo ne bafa nga bazaala. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV.